Ezawa baba. Eze America. Obenga wakagenda Dubai oyogere ku America. Wali olinnya kunyonyi tamale. Je nasemba okulinya gwali agivuga. Ennyonyi etambula etya mu bbanga. Kweja gibadde muyaga etambula. Luga etambula bwiti. Furufu ya ennyonyi etambula bwiti. Abantu laba mbere bulu. Ogamba otya sebo. Bakulabe ku TV bakubira. President Museveni yabadde ankubidde. Nanja mukwatedde. Ayina ennamba yo. Mulinde election. Wanje? Waliwe mwasemba okujja. Okay, His Excellency. Mwangwe President Museveni anetaga mu state house. Wano walungi. Tutandikire ku kivulu kya Bobi Wine e London. Yakikubye abantu basigala nga basaba. Yes, Bobi Wine already has abadde muyimbi ngera abantu abayina. Era yakoze history. Bwaba teyakoze geography. Yakoze history. Kwa buli muyimbi history. Yabadde amaze ebbanga ddene nga tagenda UK. It is not a surprise that people came up in big numbers to support him. Bantu bakyakubira nga bakulira ku TV. Ono wa lodge. Madam bera mu lodges je. So it is not a surprise. Fe nga bali mu luddo olufuga eggwanga lino oba ekibiina ekiri mu buyinza. Bobi Wine twamwawula owa music w'amaanyi nange ndi muwagezi wa Bobi Wine musically ayina ennyimba zeyanyimira naye ono Kyagulanyi Ssentamu oyo by'obufuzi ye gwe tutaagala kitegeera omuzungu kyayita malpractice to malfunctioning kwe tewasoma okwanti olina personality ebbiri ng'emu erwanagana n'endala so kati ffe ng'ab'NRM naffe twabaddeko nga tumuwagira era yeebale kuyimba tigwabadde mukolo gwa byabufuzi era Bobi Wine lwakwakale nali namubulokinga naye njagala nkubireko mugongola Chuleti omubulokinga kukoze eki ku WhatsApp kungamba gaboozi gatategereka tomanyi nali munopu nga ndi advisor Bobi Wine wali ne full figure nangambwe ayina Abamerica nagenda onoonyereza ayina Nobiyaniri n'Eddie Mutwe Abamerica bayi kugwe ne full figure naye yasooka okuvaayo full figure yansooka nze nalwayo okebbanga because nali nkyayogerezeganya ne government okulaba nti bampa ekifo ekisaamusaamu era 2026 nyinza okudda era nenvaayo performance ye gye yakubye e London waliwo munnayuganda omulala omuyimbi asobola okikola Abannayuganda bandibaddewo naye n'abayimbi nabo be tulina ennaku zino balabika nga abaawummula kitegeera because kati banoonya sente za federation omuyimbi edda abeeranga mu studio leero abayimbi obasanga mu mabaala abayimbi obasanga mu maloogi abayimbi balunzi abamu batandise n'amasomero nga muganda wange Waikibenda ba director so kati abayimbi bafuuse entrepreneurs osegeera because kati bakitegede abamu kati banoonya ba minister kufumbirwa so all this was gatewamu zikuwa lwaki tewakyali muyimbi asobola kati genda Bulaaya neyeegayirira abantu bajje bamulabe kubanga ebyo bibeerawo nti oyagala publicity oyagala kine kati wetufa basoma Maxwell's Laws of Hierarchy waliwo otuuka ng'oli ku self-actualization nga mu nsi osigadde kukola kintu ekyo kunoonya ssente erinnya oliyina naye ng'onoonyawa President Museveni waba asobola okuwa obukadde 7 obukadde 8 lwaki oba weeguya promota wa Uganda otegeke ekivulu bakuwe $2 million zakulabika ku ki tulabye wano nti abayimbi wadde balina ennyimba ebivulu bibasaze asooka Palaso owokubiri Fikifa Maika twali wali nga tumulaba nenge no tusamba mupiira back stage abantu tebajja so kali abayimbi bamaze otegeera it's not about going to the UK no wegayirira abantu there are even other avenues where you can get money okay Bobi Wine lwaki tebamuwayo ka chance n'akomawo naffe Uganda na tetusobola mukkiriza kuyimba mu Uganda kubanga ajja kuba ateekamu ebyobufuzi kuba ffe tuyina abantu government esegeera mobilization tetuyina nnyo bantu bano bawaalaala bajja kutulaba kakati tekijja kulabika bulungi nga Bobi Wine alina abantu bangi ng'ate no President Museveni alina batono tetukyala kweteeka ku pressure
Lora wanti abadde amisinga stage. Ekyo kiri gyali yazzeemu n'agirinnyako n'emagera asobola okugizimba ewuwe. N'aba ng'agirinnyako bwadda. Ku kye yakoze e Bungereza Kyamaanyi kye yakoze. Kiyigiriza ki abayimbi ba wano? Abayimbi ba wano weero buli omu alina obulamu bwe, buli omu alina ekkubo lye. Bob Wine ebimufudde ow'amaanyi olwaleero yabikola emyaka 2 emabega. So kiddayo eri ku bayimbi nti gwe kirooto olina ki? Nina abayimbi bemmanyi nga bajja Kampala kubanja ssente za bumyu ne bafuuka abayimbi. Abayimbi bano mubaguleedinga naye abamu olwedde baatuuka dda ku birooto byabwe. Naye gwe olaba nga omuyimbi ono lwaki takola bw'ati? Some of them are overwhelmed by what they have achieved. Gravity yandivuze ku Range Rover if it wasn't talent. Ko abonna tunulira history abamu bali babbi b'amasimu abayimbi betuyina. Abamu siyakati balimi babikajjo era bibaza nnyo gavumenti eno okuleeta emirembe. Abamu bajja kubanja ssente za bumyu nga kamiliyoni atutta obumyu bwe tabusasudde n'alinnya bbaasi eddaka jjamubanja Katonda namuyamba n'afuuka omuyimbi. Abamu kasita baleeta zi BT Awards siba BTM ne babivaako BTM oba BTA Awards baswitchinga off. So buli omu kisinziira ku birooto bye naki kyeyayagala okwakivinga. Nedda soka yogereko ku owa Full Figure yagenze e Bungereza. Full Figure yagenze Dubai. N'akoma naye ng'essanyu limutta. Embuzi gyanyumye gye yalabye Dubai. Amaalo ge yayolesezza gali understandable ng'omuntu yenna eyakalaba era eyakalinnya ku nnyonyi. Twadde tukisuubira ekyo naye tumukulisaayo weero kati ketusuubire nti kalabye ku nsi nga bw'etambula. Ajja kukoma okuvuma abanoonya ssente ku kyeyo. Ajja kutegeera nti Uganda ekyalina bye yeetaaga. Manyi abantu abamu bambi ffe tubadde tubagamba nti atanayitayita yatenda nnyina okukola ki. Nebaza nnyo Mama Fino okutambuza Full Figure era nsaba Muzirakisa afune Omuzirakisa omulala amutwaleko ebweru. Yagambye zaawedde yamuwa zivisa yazigaana zonna takya. Tebaamuwa ku American Embassy zaawedde nayogera naye. Kyogamba alimba abantu Full Figure. Visa tebaagimuwa. Agamba akati taninga down nga 5. Ezaawa baaba. Eze America. Obenga wakagenda Dubai oyogere ku America. Wali olinnya okunyonyi tamale? Gye nasemba okulinnya gwali agivuga. Ennyonyi etambula etya mu bbanga? Gwe yagibadde muyaga etambula. Etambula bw'eti. Full Figure ennyonyi etambula bw'eti. Abatulaba mbeere bulungi. Etambula etya?